bulijjo style yaffe eno ey'amusides oba gye tuyita spawning mujettanire. Hello babikwano mbalamusiza akamanya gange nga nze Senga vipi. Mbeebaza mwenna abajja ku channel yange ne mulaba videos zange. Mbeebaza okusubscribinga n'oku sharing out waka wange. Nzize ni program endala. Program ya leero nzize style esinga okuwoomera abakyala ate nga tekooya ate nga etuyambako n'okumala amangu. Ninga ekisinga obukulu yesinga okuwooma ng'omwami abadde agikuzinye. Style eno ondaba nga wennebase bwenti nesitwako bwenti mu kugulu. Eyo ye style ekyasinza okuwoomera abakyala ate nga tekooya okitegeera okola bukozi bwoti n'ositulamu okugulu. Omwami waffe nno n'abeera emabega eri n'ayisa omukono mu kiwato okitegeera n'akukwata n'akusembeza oba n'akusika n'akusembeza ku mukira. Jjukira oba obinuddemu bwoti. Omwami n'ayisa omukira mu magulu eno nga eri akabina n'agukuteekawo okitegeera. Gwe nno omukyala just osiriikirira busiriikirizi bwoti n'otandika okubeera nga omenyamu katono ku kiwato. Omwami n'akuzina nga totaddeemu maanyi ate nga style eyo ewooma. Nze neesinga kumpoomera ku makya nga mbadde nkyebakiriza omwami n'ansisimula mu tulo n'ansonzika omukira ng'aguyisa emabega eyo. Nze no nembinulako bubinuzi katono wenti n'atandika okunzina. Waneeno gwe okyusaamu kukyusa okitegeera ekigere ekineeno ekyakuno okugulu kuwanisa okirinnya ku kino ekya wansi n'obeera nga obinulamu katono. Ekireetera style eno okuwooma kiki? Kubanga omwami abeera ne chance eyisa omukono wano we twagambye mu kiwato waneeno bw'ati n'abeera ng'akukwatako ku ki ng'akukwatako ku nsi ng'eno waakuzina. Teri kintu kisinga kuwoomesa kwezina oba kuwoomesa mmala nga babadde bakukola ki nga bakukwatako ku musino. Omukyala yenna ayagala okumuzina ng'omuweweetako ku musino kiyamba okuleeta amazzi nga mubadde mwezina ng'omwami oyisa omukono ng'eri wonzina wooti ng'ate wonkwata ku ki nga wonkwatako ku musino. Eno style eyanguyaako ekintu ekyo era tekaluubiriza era temenya. Gwe n'omukyalo osobola n'okubeera ngeri yeekyusaamu bwoti n'owanika kubanga jjukira omwami wabeera ng'akuzina ngeno wakuweweeta ku musino obuwoomi bukola ki busukka. Osobola okwekyusaamu era n'owanikamu era n'obeera nga okola ki ng'omenyaawo mpola mpola ekiwato. Olina okubeera ng'otambuza omubiri kubanga nakugamba kubanga buli bw'otambuza omubiri ng'omwami abadde akuzina kiba kiraga nti owoomerwa byakola ki byakuzina. Ne buli omwami wakuzina ng'oli mu kifo kimu bwoti kiba kiraga nti tokola ki nti towoomerwa. Y'ebintu ebyo kye bitegeeza. Era style eyo eriko ensikina ennyangu nti omwami just abeera akola ki abeera akuzina nga gwe waneeno just osiiyamu busiiya. Okitegeera teriiko nnyo kale kuteekamu maanyi mangi ate ng'ekola ki ng'ewooma. Style eyo enyuma nnyo ku makya. Abaami mugyettanire mugituzine ku makya kubanga ku makya omukyala abeera ekiro yatawusetawuse ate n'agattako neki n'okuzina n'akoowa. Kati ekiro musobola okwezina style endala zonna naye ate ku makya musobola okwezina style eno gye mbagambye ey'okukola bwoti. Just n'oteekawo omwami n'abeera ng'akola ki ng'akuzina. Style eno ngambira nti nnungi kubanga n'omwami temumenya takozesa maanyi ki mangi. Omwami asobola n'okuyisa amagulu n'agayisa awo bw'atyo n'agayisaamu eno bw'ati n'atunula eri bitegeera ndoza mubitegeera byeŋŋamba. Kati eno n'abeera ng'asindika nga ggwe ossa ng'ossa
ngozaayo okitegeera nkugambye obuwoomi webusukka kuba abeera akuweeweeta ku musino ero sitayiro nnungi nnyo ng'omwami amanyi okuweeweeta omusino kati nno waabanga wakuweeweeta ku musino okyukamu kitegeera naawe guno omukono n'ogutwala n'obeera ng'omukola ki ng'omukwatakwatako ku manege oba ng'omukwatako ku kasolo wano eno oba ng'omukwata ku kifuba oba ku ki kiba kibanguyira ng'eno naye waakola ki nga naye waakukutte naye asobola okutambuza omukono era n'aguggyayo eri mu magulu n'agubeera ng'akuweeweeta ku mabeere kale eyanguwa ate ewooma n'olwekyo mugikole wali agenda okugamba nti senga nze sigitegedde nkugambye weebaka bwoti ne weebakira ku ludda lwo lumu n'ositulamu nkoki okugulu gw'omukyala omukono oli waddemu ogukwata wonna w'okola ki w'oyagala naye omwami kyatteeka olina omukono gukwata ku ki ku musino nga woweeweeta omukyala ate omwami woba oweeweeta omusino togunyiga nnyo kugunyigiriza ate kulumya mukazi oba mukyala kumujja muki mu mbeera omusino baguyisaako mpola mpola ate bakozesa olugalo ki olusajja ng'ogenda oyisaako mpola 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 werubeera toyisa ku musino olugalo nga lukalu olugalo luteegekooko amazzi osobola okukwata mu mukyala mwennyini bwoti mu kituli kye oba n'oteekako amalusu matono n'oguyisaako omusino guwooma mubisi nga n'olugalo lubisi kati naawe n'alyoka omukyala omuzina n'akusikinira kuba gw'omusino okulimba kubi guleeta ensikina guleeta obuwoomi nakugamba okusikina olina okusikina biwooma biri by'owulira bye bakuzina mulekerawo okusikina ebintu by'ekiyaayi sikinira ddala ebyo by'owulira ng'omwami akolaki obutagudde olungi okitegeera ng'oliwo oti tigutabuleko kukwateko mukwano okitegeera ebyo byebigamo byolina okolaki okumugamba ate naawe omukyala buli wosikina ebigambo ebiwooma oyima oyongera okuyima n'owulira obwagazi nga bukola ki nga bweyongera gweteeberezaamu ng'obadde osikina ebigambo ebiwooma ng'ate omukira gukuli munda ng'ate no bakuweeweeta ku musino ng'ate weebakidde mu sayidi nga totaddeemu maanyi mangi oba ekitegeera mukwano obeera okola ki obeera owoomerwa n'olwekyo sitayiro yaffe eno eyamusides oba gye tuyita spawning mugyettanire ewoomesa okwezina ewoomesa embolo ewoomesa emmana era mwenna mujja kuba mukola ki nga muwoomerwa era nga munyumirwa sitayiro yaffe bwetyo weebadde mubeere bulungi musube bulungi musibe bulungi musubscribing ate mukkirize mugyezine mumuli obuwoomi bw'emmana omwami mugambe nti mukwano nfa obuwoomi